Yes mukasi akantwolekede kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera pulogulaamu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano Opushifa Nakawombe njagala wekkaanye. Tegeera nenga muli bulungi sayinza okubalaba musibye muteeyo bannyabo bulungi nnyabo kale bannyabo nawe mukyebale mwebale kujja n'abapya sayinza okubalaba effe twaniriza abagenyi nno wano mbale mumanyiwo ate nze kulimba atubwa bijje wadde tene waliyo emba badde munoonya nkoba kati musazzaawo bagisanzeewo waneeno ku sayizi zennina ebizungu okwebaza Katonda atukumidde ddala n'atuwadde obulamu mukubereko mu ngalo kubanga nabagamba nti obulamu bukya n'olaba ng'oli mulamu tonoonya kyamagero kirala osooka kuba ku ngalo kubanga oweesinyeko n'owulira nga ng'okyali mulamu. Bannange ate abafiiriddwako abantu babanaye tubasaasidde nnyo ddala na nnyo like muliraano waffe maama Summa ne Summa abadde neiba waffe taata Summa awali Summa beerawo so tukusaasiddeko nnyo Summa n'emikwano gye ne mami n'ab'enganda zo zonna banange twafiiriddwako Mr. Ali yebba wa mama Summa bannange bitalo nnyo bitalo ddala ate tukusaasiddeko nnyo ddala Omukama akugumye tubasabira ebiwundu ebyo Mukama abinyige kiba kyangu nnyo kuviirwako omusajjawo oba muzaddewo nga tomulwazizaako yadde nga tomuwaddeko yadde Panado tomutaddeko yadde ku ccupa y'amazzi so kibi nnyo ddala omugenzi Mukama muwummuze ate era busungu egyamusobako naye nga tugenda kusabako katono abato atagenda tuba ku ssaala entonotono ey'abato abaana bamanyi okusaba abato ani njagalayo muto atusabireko essaala ani amanyi kusaba mu luzungu jangu twagala kulaba komiti emito alakusabirako eka omuto waizimaani waiziboya atusabireko Amen. Yasabye Katonda bawa amagezi. So atusabe mu Luganda nga nfunula mu byasabidde. Sikyo tugenda otuule. Beyanziza nnyo.
katusabeko. Katonda w'ekisa ekingi tukwebaza kubanga tukyali balala. Tukwebaza byonna by'otuwadde, obulamu bw'otuwadde, ebirungi by'otuwadde. Tukwebaza olw'obukuumi bw'otuwadde. Tukwebaza ebirungi n'ebibi kubanga n'ebibi bijja nga birina ekigendererwa. Naye tukwebaza nti tubiyiseemu bulungi. Tuli mu maaso go. Tusaba eno meeting esobole okutambula bulungi olwaleero giwa omukisa. Abatugenda okutuula olwaleero n'ebigenda okuvaamu tuweesa ekitiibwa. Tusabira abantu bonna bali ku mukutu abatulaba bawe amaanyi, bawe obulamu obulungi, bawe ssente kubanga kye basinga okwagala. Naffe abali wano tuwe ssente. Yesu bawa amagezi okumala n'okutegeera ate buli azze aweese omukolo guno ekitiibwa, aweese eno meeting ekitiibwa. Tukwebaliza bonna bali online abatwagala mu nsi yonna. Katonda ow'ekisa ekingi abalina bizinesi zibabalizeemu, abatalina ssente zibawe, bongere okumanya nti oli Katonda. Yesu ow'ekisa ekingi tusabira ttiimu Kifa eyakatuuka, tukwebaliza olugendo lweyiseemu okutuuka wano. Webale gitambuza ate nobawa obulamu obulungi. Ate era n'abatanatuuka tubasabira batuuke bulungi, babatambuze batuuke wano batusange naffe nga tuli balamu bulungi. Tusabira abantu ba wano bonna obawa obulamu obulungi, ate n'ekyalo okuwa amagezi okumala n'okutegeera. Bizinesi zaffe ziwe zikulaakulanye nga bwe twetaaga. Yesu tukusabye nga tuyita mu linnya lyo. Amiina. Amiina. Sawa nange twebaliza Katonda wadde obulamu nate tusikireka kubanga omusajja oyo abadde atambula nga mulamu ku kawungeezi yamaze yadde okufa teyamaze yadde sekendi yawese buwezi kitegeera. So bannange, so twebaza Katonda olw'obulamu. Bananga bali ku mukutu mwebale okutweyungako, tubaagala nnyo 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 ddala. Mwebale okutweyungako. Kunsaasira otherwise. Abato muli bulungi? So abali ku mukutu nga bulijjo Sande tubeera wano olwa Sande nga tuli mu God and Millicent project. Amanya gange nze tushawo mwe God emikwano gammwe nga bulijjo. Project eno erimu okugula ploti, okuzimbamu ennyumba n'okusako bizinesi. Naye ekyesuso neebaza Katonda anniversary ku Sande ewedde poloti yaggwayo ate negirako n'endagaano zaayo mu kuba engalo ez'amaanyi. Ngambye nti poloti ey'okuzimbamu ku Sande egirako endagaano zaayo neba nga ewedde teri abanja eyo nene eri mabega wakafumbiro. Okyongerera engalo ez'amaanyi sikyakuzanyirako. Ati Isaac wayimiridde waffe luli baali bamugobaganya. Isaac abatuuze balage. Paka ku luwanyi luli ku kitooke. Bannange Katonda yeetaaga okwebaza ekyensudde. Bannange senga beddundu
twagala kwebaza abantu ba online. Abantu ba online tenamu bataata, bamaama, bakulu baffe, bannyinaze, baganda bange, abafamire, ab'enganda zange. Bannange tubeebaza nnyo ddala. Eno pulojekiti eyokusatu ey'okugula ettaka gabadde manyi gammwe mubakubeeko mu ngalo nate. Bannange tubeebaza nnyo ddala. Waba ku Sande banayogera bikisi kyabitegeera. Ku Sande apa surprise y'endagano z'ettaka nange nimpungamu awo. Banayogera biki sikyabijjukire naye beebaza nnyo abantu ba online ne munsi yonna abatulaba n'abaliwo ku Sande. Mwebale kubanga nti project kati ekya ploti kyo tirasobola okuddamu kukyogerako. Bannange mwebale nnyo ddala. Katonda batuweera omukisa agaziya ensalo zammwe. Aba bye musinga okwagala bawa obulamu obulungi. Kubanga omuntu yeetaaga bulamu, yeetaaga obukuumi, yeetaaga ssente, okitegeera. So tubasabira mufune ssente. Buli yatoola ekikumi kye Katonda muwe ssente, Katonda mwongere ssente. Tubasabira mufune ssente ezaliko bukwakulizo ezannamaddala. Katonda omulungi azibawe. Abantu b'eddundu mbeebaza nnyo ddala olwokubanga namwe kwe bwe twatandika buno obukebe tebukalira buno bubeeramu awo bubeeramu ki ssente. Kitegeeza temwagoba nkolaakolana, temwagoba ki. So bannange mwebale nnyo okunjagala, mwebalire ddala. Kaakati abato sagala kulaba abakulu nga bayimiridde. Bw'olaba omukulu ng'ayimiridde ng'omuwa entebe, mutuule wansi obutebe njagalamu abakulu. Weebuguza tuuza abantu abo nga nawe otukula. So bannange nga bwe mwabikola ku Sande olwera tukomyewo ate ekyemanyi namwe temunankoowa. Singa mwankoowa tasinga ne online tebaliiwo. Naye bagamba kasita kutuguza ettaka kirina kuggwa, era kyekibakomezzaawo nti ketuguza ettaka katukuzimba ki nnyumba. Bannange mubakubeeko engalo bakomyewo tukuzimbira ku nnyumba. Bannange tubeebaza nnyo nate okubanga mukomyewo nga temwagala kuzikiza eno project. Mwagala nga ennyumba ewedde ate nga mulimu ne bizinesi. Ekyebaka mu kiggale Gadda ne Millicent mwagala abeere bulungi, era kyekibaleetawo okubeera online nga mwagala tubeere bulungi. Ab'eddundu Gadda ne Millicent aja tikutumiddeko ofunye wootuula kasita oyogera. Yes. Kaakati ngenda kuwaayo akazindaalo ku batuuze batubuulire essanyu lyabwe bwe lituuse, beebaze ku bantu Sande kye baatukolera. Kitegeera obabuuzeeko. Mwebalire ddala. Tandikise ne mwannyinaze nakati Rose Owente. Nebaza Katonda atutumye kuva ku Sande ekituusa nakirwale nga kiri balamu. Amiina. Kya muwendo nnyo ekyo. Nange nange ndi musanyufu okufaako oluti. Mazima. Tukyali wano ku Sande ewedde.
ndaba mwannyinaze nga yenna takyetegeera n'akatuuyo kajja nendaba mukyala wange Millicent nga ye mugole amasanyu yenna ne gamubugaana okugaana naye gaasanyukira wamu bannange mwebalo tusanyusa bannange abali ku mikutu WhatsApp TikTok YouTube bannange mwebale nemwebabire ddala Mukama abatuweere nnyo omukisa era bwemujja Mukama abaddizeewo bannange twongedde okwaniriza bannange Shadia muwala wange tusanyuse nnyo okulaba Mukama yebale tukonyawo nate gye tuli tweyanziza nnyo omulala mami tusanyusa okulaba webale okujja Shadi, how are you? Tusanyusa okulaba oli bulungi webale okujja mbadde nekyatambuza akazindaalo batubuuzeeko batubuulire essanyu lye balina ku Sande nabo balyawanyisa bate tewaliyo katweyanzire goli mupya tusanyusa okukolaba nakaweesa obeerawo obeera waka webale kujja Yesu yeebazibwe abooluganda amiina era nyakwagala ayinyange ekimoddo tusanyusa okukolaba amiina tusanyusa okulaba abali ku ntebe njagala mutuule wansi bulungi asanyusa nnyo leka mpeera oyo bakusande yaliwo Zendex sorufuna watuuli ekyo kiwaliwo kyoyogedde osanyusa amiina obere kusanyuka era oyo munene abooluganda Mukama waffe yeebazibwe amiina Mukama mulungi ekiseera kyonna ekiseera kyonna Mukama mulungi era asigala ewaabwe bannaye amannya nga bulijjo
nze vaisi erikola ssente eddundu kuba kati nalinnya eddaala kirabika tebakyampita maama goodi ag'ekika tebakyagampita nze vaisi ate ne ku mukutu mumanyi nga vaisi naye mbaagala nnyo mu linnya lya mukama waffe yesu bannaye mbaagala nnyo olw'ekikolwa kyemwatukolera kyemutukoledde kyemutukolera bulijjo era nga bulijjo tetwatuumwa amanyi okuva mu kwanjula ne ku ssaawa eno tulinnya ddaala ku ddaala kati tugenda tugiyite 2024 oba mukiwulira nga kivuga kati ate nessaawa tugulewo olutalo lw'okuzimba abavuze ekisanja ky'okwanjula mukama abawa omukisa abavuga ekisanja ky'embaga mukama abawa omukisa abavuze ekisanja ky'epoloti mukama abawa omukisa ate mukama awa omukisa abagenda okuvuga ekisanja ky'okuzimba mukama abafukeko amafuta abawa obugabirizi mu buli kimu ejo tugizimbira emyezi 3 ogwokuna tube nga tugiyingira si weewaawo bannange tweyagale ffekka abaana edda nga tukyali bato twagala tweyagala ffekka atayagala agende kati ku mukutu wamma tweyagale ffekka bajja kutwewuunya nga tugenda bugenzi mu maaso ebyaddala nga gaadi afuuse mastishayi ng'ekizimbe ekyamwamba kitunulanga abantu kati kakitunule ng'ab'ebulaaya kive mu kutunula ng'ab'ebaka kitunule ng'ab'ebulaaya nze bwentyo bwenteesa mukama abampeera omukisa Alright. Sende kufuna akazindaala. Njagala ogere ku sitaani ebyakusanyusa weebaze n'abantu ekyo kye baatukolera. Erinnya lya mukama waffe lyebazibwe. Amiina ssebo. Erinnya lya mukama waffe lyebazibwe. Amiina. Twebaza Katonda atukuumye okuva ku lunaku lwe twayawukana. Amiina. N'atukomyawo nate mu kaseera kano nga tukyasa omuko gw'obulamu. Erinnya ly'ekkulu lyebazibwe. Amiina. Sanyusa okulaba ku Mami Hope. Sanyusa okulaba ku Sadia. Omulundi gwawe ogwokubiri. Sanyusa okulaba nnyabo. Gadi ampadde n'akaseera ak'okusaba. Okampadde. Neyanziza nnyo ssebo. Kasooka okwebaza abali online bannaffe mwebale nnyo mwebale bye mutukolera era mmwe mutali mu ekidaala ekyammwe ate tulabira ddala nga kyanjawulo nnyo ku kidaala ekyaffe mwebale nnyo mwebale ddala buli omu yenna alina kyakoze olw'ensonga yaffe eno gye tubadde tubasabiranga ebbanga eddene naye tuli twebaza Katonda kubanga twagituukako ate era tukyagitambuza mwebale nnyo mwebale ddala sijja kubamenya buli kinnoomu wabula kujjako bagamba nti mukama abawa omukisa. Amiina. Kale tusabe kweyanziza Katonda waffe olw'akaseera akalungi kano k'otuwadde Katonda waffe akawungeezi ak'olwaleero nga tutassa omukka ogw'obulamu. Kama tukusaba Katonda waffe nga tuli mu miitingi y'olwaleero tukusaba Katonda waffe otusindikire omwoyo w'amagezi omwoyo w'amazima atukkeko bye tuteesa Katonda ffe tuleme okubireka we tutuukidde wabula tutambulenga nga tubirowoozaako bulijjo n'abali online Katonda waffe bateeka mu mikono gyo Katonda waffe tubeebaza kubanga be batoola Katonda nga bakwatira ddala wala era bagende mu maaso Katonda waffe baggyemu emitima egy'amayinja bateekemu emitima egy'ennyama bulijjo babeere nga abasaale mu nsonga ezifaananako bwe ziti ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Tweyanziza pakazindaalo bali mu kulya manya tayogera ng'alya awonye kulina so tweyanziza nnyo abali online banange twebaza nnyo bawole kutweyungako nate abapya n'abakadde mwebale nnyo mwebale ddala.
tubaza Katonda olw'abagenyi abakatutuukako yeetaddeyo azenze mbadde tulina nassaazi mu nnyumba mumulaba nassaazi genda bakubye esinga mukubireko mu ngalo nassaazi tukubireko mu ngalo essimu zikyetaaga so nassaazi tweyanziza nnyo tusulirayo omwoyo nojja n'otulabako ab'eddungu ab'eddungu bwe tulabako nassaazi tugamba waaw Okay, bana ekifanyi ky'obalaba. Kale mwana. Yes. Kino nyongera okuyisa obubaka buno. Emmere etabula abantu. Kati muwulira amaloboozi gammwe aboogera abali wali bawulira mu ensonga lwaki nkuba essimu ne mbagamba mulye emmere nga sinnatuuka oba mutumalirawo mutumalirewo. Kuba mba neewala ekyo. Ekyokubiri lwaki mutuulanga ffe abataaguza ettaka. Ngenzo basanga muri bwe mutera muyimize kakati abaguze ettaka balabewo njawulo kibuzi waleka tetulina bakutogera ttaka n'obulawa bannayenga wala none olwetyo twafuuka balandira odi mu nsonga ezo mwenyiza awantu weewamu tulinga mukama bataatujje ku ddaala lino okututeeka ku ddala kati omuntu yeetaaye wano teri kwerinnya bigezi eri yonna waffe niwoyagala kutuuka mpaka eri teri naagenda baligamba nti mulinnye muogu byonna byafu okay banaye abali social media twongera obbaaniriza mwebale kubanga mutwegasse kati mwebale kubaawo Millicent must shine phase 4 gyetugenzeeko nabagambye entandikirawo teri kumala kuwummulamu ekitegedde kaakati olw'ensonga eyo twabadde twagala abantu nga bali ku live nga balaba tubatwaleko ku ttaka lyaffe tubalage we twagaziye kuba buli omu abamu babuuza kati bbiri zigenda waawo nga tetukitegeera tetwagala tubalage tujja kumuvinga ne ringlight tubalage poloti nti emu yiino endala yindi bafune amaanyi agatuweeza seminti kuba kuliko abatuddeko bali redi okutuwa seminti mukitegedde muwulira nina kuddira ayogera mu nsiibule emima we giba gigaaya gigattako n'okwogera kuba nti tebatugamba teboogera nga bali naye ate ejjammwe girya bwe gyogera ekintu ekyo kinsobera kati mukole kimu nga mulya musirisi kuba nange sinnalya naye njala kumininga bizinesi abato gwe anisheri genda webake so wamma tweyanzizza tugenda batekinga through kulandi tour kwebali oba nindeko bawere bayinza oba tebalinaweera sibatwala kulandi tour tusayininge jasi omu kubalina ebirooto byabwe nga bo baagala kusayininga nga ababaddewo ekyo nakyo tugenda tukola leero lwakusayininga ku ndagaano zaffe n'abalina seminti jasani yatuwaddeyo 10 lya seminti yaliko mu mbejja nagamba ebintu by'okwerabira abagagga sibyagala nenkubuuza omugagga notandika oba mumbejja obaani erinnya eddala yani wanje olimba lyaliko akimanyi kitabo gye kiri yes naye nga mwebale nnyo bambi mwebale kuyimirira naffe mwebale kutujjako ekiswalo kosi tetwandiswadde abanza bwe mba nvuga ekintu ne bwe nsigala na babiri kasita njogera ekigambo nti nina pulaani empaka kumeka nina empaka kumeka nyina ku empaka ku ddi nali sinnakwatako wadde kugenda ku ddi ekintu nekiggwa tono kagaane era muba mugenda kuswala byammwe kati bwe batemusirise toka abamu gye bangeya tebakubangayo ssimu ekisinga okunsasa gye bangeya tebali mu kuddayo kuba nalinze ŋŋambe kati awo bazzaako ki tebaddayo kunnyonnyola nti era embwa yakoze eki yakigusizza naye tumaliriza tetukolera mumwe tulina bingi ebyokukola ne byetukolerera bingi junia ndaba olina byokanika gwe gwe nninze tugende ku landi tour ngenda situlayo omu akolenga ekizampo ku balala ngenda situlayo omu akolenga ekizampo kuba tetujja gazi wamwe leero bulijjo kale tubasonyiwa mwogera lwakwenyuga naye mugaziyo
So tweyanzizza omukyala Jenny yatugulidde keeke eno naga atugiddemu tugisale keeke yavudde Norway Oslo. Bannange obugalo bwa Jenny atuddeni tweyanzizza nnyo ddala. Alina omukono gwa Dr. we nagennyina ebyambalo byemudizayininga nga bigenda Norway n'agamba Shifa ku payment eyo ey'ebyambalo yongerako keeke y'abagole era yeriko happy anniversary Millicent. Tweyanze so nga yawulira ne kali nga ŋŋamba nti kuba anniversary nze saagimanya nali noonya ssente mazima n'agamba kati leero Shifa muselebrating. Then just we n'ebirabo by'abagole ebyo ebiri omwo nze kyekibeera si kikwata kibundi Kampala ennene bijjeemu ebintu I don't. So Sophia from London no situlamu ompe it's okay bakwasa ebirabo byabwe tugende kukiddako nze nkwasa Kampala ennene obanyingire enyambale Happy family yafuuka happy family. Okitegeera Ekikoyo obadde mbw'okibanja aba hosh fashion. bannange tweyanze mwekwate hosh fashion n'akasipa akasibeetu kakiddeko hosh fashion kwe mutava kwe mwambala happy family yammwe mudde n'endagaano zaffe ze tugenda osayininga tulambuze abantu ettaka. bannange tweyanzizza ne tweyanze naye nga tongera obbaaniriza ate nga bani obubaka mbutuuse kitalo nnyo eri Mama Sumaiya Bambi n'abaana bonna n'abatuuze bonna okuba nga twafiiriddwako omuntu waffe bitalo nnyo bitalo ddala. Nsaba Mukama abakunye. Yes wambale Bambi twanguwe kiri kiti eyo mukwano genda obitteko temusobola nga nti mwafumbye kuva ku emu eyokumakya mpaka nze atuuse ku 12 ng'obutaasa bwetala obw'emmere nange yanjogere nga bampulira ebigambo byange biba by'amagezi nange okulya nkwagala naye nange neekutte we manjawo okulya nantuuse 7-8 katusobola kuddira mu 12 nga nyina okulaga abantu w'ettaka ng'obudde bukyalaba ate mb'otuule ndye Isaac amago emmere togyagala naye oli ku kamera kati naffe you count us knowledge please. Yes okay so twanguwe Bambi Millicent tulinze mmwe abantu tubalage land tour balabe twagaziye mu ngeri ki bamanye seminti walaga amataffaali we galaga amayinja emiti embaawo biki byonna naye nga twekubireko mu ngalo. Yes so nga abagamba kijjasa abaliko tebalina kye bagamba naye nga mikwano twasimbudde dda bwentyo bwe nabagamba nti kituuka ekintu ne tukigamba nti tukigaddewo ekyo ne tuba nga tukimaze. Chapter eno nayo gye tugendamu ngenda bawa deadline kubanga mulabika abamu munnyumirwa nze bwenvuga bwenzijja bwenzirayo tugenda kuba ne deadline kwe tuvugira ebintu byaffe kuba neewunyiza abantu bulijjo batulaba program bwezitambula batuuse ku last minute mbagamba ettaka tuliggala leero mbwate Shifa linda sente nzifuna mwezi buli ogujja ate nga bulijjo tuba wano ne tubiyimba ne twogera kati ekyo twakigaddewo n'oba otuwaza ttaka nedda pozi ng'ogulira mulala ebo ng'ogulira nze kuba nange sirina naye bw'oba otuwaza seminti tuzaaniriza naye bw'oba ozireeta nti zigende ku ttaka nabagambye eddundu eky'ettaka lya Garden Millicent twakigaddewo nandibadde neekwasa nti munyongere ssente nafunye we tuzimba sirina we tulimira byonna twafunye mulundi ogwo sirina bwe mbanyonnyola ngeri gye nakikolamu nange simanyi naye neesanze tufunye poloti zaffe 2 naye nga tushalinge live tutapinge screen
tukomentinge, tulaikinge, tutapinge. Seminti ye fezi gye tugenzeeko okubanga tutuuka wano. Emmotoka efudde. Babuulire. Tubadde tumaze okuteekamu ebintu. Okugira emmotoka nga teyaka. Ng'efudde ne tusooka ne tunoonya makanika. Ate ne makanika tabadde kumpi, abadde wali. Ate nga nazze tasobola kukanika kifudde nga n'asoose okujja abadde tamanyi kukanika. Ate n'akubira omulala nti jangu ennyambe. Oba tutuuse zino essaawa. naye nga byonna tulwana tujje. Naye ne mutuuka ne bakulaga nti bo bakubaganya masowaani bakayanira mmere. Mubbe enjala ebaluma. Nga sente z'emmere tebaamaze zinoonya baazibaweereza ku ssimu. N'emimwa weegiri egigirya na buli kimu. Mukitegeera mulaba kibafeya. Emmere etuwoomera tukulaba. Ekyo kisoboka mukwange. Bwe mba mu bintu by'okunoonya ssente. Nze laavu y'okugamba nti nga n'emmere ogirina naye bwe kuwoomera ondabye eyo laavu sigirina. Njagala laavu y'abantu okulya mbasange nga balamu. Bwe tuba twolekedde kunoonya ssente eyo laavu erimu ssente njagala. Nze laavu etaliimu kwefunamu sigyagala tenkolera. Yes. Munansonyiwa ku Sande lwali lwakuyiga Luzungu bambi Jessica agezezaako nnyo tuyigiriza Oluzungu. Naye kino sinnakitegeera bulungi. Kiri Master Shine oba Master Shine? Saagala kubeeranga nga nkola ensobi mu Luzungu naye njagala kyetegedde nkitegeere ekyo nkikwate kuba bwe mba nkikutte. Bwe bakinsomesa bakinsomesa omulundi gumu n'enkikwata. Bwe nkikwata siddamu kibuuza kati Master Shine oba Master Shine. Kati gadi kikyali olwaleero munyambe munziremu. Bayisi si kibi okwebuuza kubanga okuyiga tekukoma. Bayisi abuuza nti gadi kyali bakiyita Master Shine oba Masti. Ani amuwa ansa abali wano? Master Shine. Kiri Master Shine. Okimunyonyole ne mu Luganda. Negenda Oluganda Oluzungu. Balina okulekanika. Balina okwakayaka. Weyanziza kyagenda mu maaso. Okay. Abagole mwekubireyo akayimba awo bambi. Tubalabeko wano. Mwekubireyo akayimba awo abagole. Nakooye ebintu by'emmere kati singa bakozedde ekiddako bakutte masowaani. Yino givumirira oluddako mbasange nga mukoze kyenjagala. Kikola mami. Ali nze sityatyako nsitawalugezigezi. Nze bagenda kwesimbawo n'obululu saagala. Naye ebyo by'okola ffe bitunyumira. Sirina gegayirira bululu abantu beegayirizawo ne bakujjukiza. Bye.
bannange Yes. Tula ringira ekirambuza manyinze mpa abagagga ekitiibwa. Mulabika temumanyi ssente weziruma tusooke tugende tulaga abagagga. nga temunaziba Jamanzi atya ebisaani bannange. Agendayo kusatu ez'ekiro. ku mabugumi tebinajja bikyekwesa ringira ekimujje tugende bambi tulabe ewaffe. amatuuze Naddala abaaliwo. Abazze leero temujja mu mulimu. Naye abamanyi olugero mujje tugende. Abamanyi olugero mujje tugende. Abaleero temujja. Ab'omwezi ogumu okudda emabega mujje. Bannange mukwano abalungi abatulaba bakendeezeeko tugenda balambuza. Oba Millicent balambuze woyita jangu olambuze. Kati weeyise Kwata omuzindaalo. Kati tugenda kulambula ettaka lya online family, happy family. Bano mwebale tusapootinga, mwebale twagaliza, mwebale nnyo, mwebale ddala. Ssanyu lye nnina lina linkoma waneeno aba online mubalage. Leeri nali nkoma waneeno nali nkoma waneeno tambula booti paka wali naye kati kusanyu lye mumpadde n'okwagala kwe munda nze tutambula neeno waffe eno yonna Millicent ng'okyalambuza tulina omugagga wano gwe njagala okwebaza emitwalo 10. Ani? Omugagga atuwadde emitwalo 10. Banne ekyo kisaana kukitula gigira mosokoleete. Atuwadde atandise cement. JBZ atuwadde atandise kuza matiriyo. Tulindeko mukwano, tulindeko. Yeah. So, tugenda bwe tuti. Bane zendex tweyanzo situdde. Tugendera ddala. Okay. Ne twambuka engolo. Tutuuka wano. Ne twambuka. basobola laba obuwaanyi bubuno aneeno. Obuwaanyi? Empaanyi. Empaanyi. Yes. Tukoma wano mpaka ku kkubo. Mpaka ku kkubo. Okukubo era emmanga kuba wano. Singa bakamera basobola batunuza nga bayimidde wano kuva wano distance eri wano. Paka wali tent. Ne bajja ne bafeesinga eri wali tent balaba tetwongeddeko. From the right, this is the right side. Bakirire ku kkubo ffe tuddaawo ffe tudde eri. Kati tubalaga gye twagaziidde ku right side. This is the right side, omukono ogulya. Omukono ogwaliyo. Gye tukyabalaga tetunagenda left. Ogwaki? Kugwa kono. Omukono ogwaki? Gwa kono. Oguno ogwaki? Ogwaliyo guno. Ekikigwe? Jimmy ogambe ffe tudde eno. amukirire wansi ku kkubo Waliyo. Yo. Badde yaga distance that tent. Mufeesinga eno mutunule eno. Alwawo omuntu wange mumanyi. Alwawo abeera wa. Naye amala n'agira. So, gye balengera eri Vice okutuuka ku nnyumba kitegeeza wabaddewo ekkubo tuli baddembo ddiziba. Kuba waba wafuuse weewamu. Vice gye mumulengera eri gye mulengera tenti. Kati eno bwetyo bwe tugaziye ku right side. Eno gye tutuukira bulijjo tuuko balage emmotoka yaffe tugipaakinze. Emmotoka yaffe yiiyo. Kitegeeza oluva mu mmotoka we neegombawo bweki neekola n'eŋŋomba. Tulinze muwogo akule tumu. Kale, so bwe tuti wali ne tukka ku kkubo. Tukirira eno ku kkubo. Kati ogende tuyite eno ku kkubo. Tuyite eno ku kkubo. Alright, kati tugenze kubalaga bwe twagaziye ku mukono gwa left tubalaze right. Yes. Yeah. Sharing a live tapping a screen. Tubalaga lwa nsonga tubawa ekitiibwa tubasiima byonna and we believe tugenda tutandikirawo okuzimba. Nze nno ndina kulowooza nti wiiki ejja tutandikirawo yuwa material.
bambi Tukkirira wano eno. Vice bwe yeetala. kati wadembe kweta kati luli empanyi yali wano yino Kati luli empanyi yali wano yino kati Millicent abadde akoma wano. waneeno Ng'ozze ku left side kitegeeza balage. tubadde Yanyigaawo ttooyi n'anyigaawo effumbiro n'anyigaawo afu. Ne ttenti balage byonna babirabe bulungi. Balage ne kye tugasseeko. Abantu bamanye kye bayita obumu. Nti amaanyi ewali obumu. Balabe obumu kye bukola. Ate n'abakozesa obubi social media balabe ebirungi ebiri ku social media. Abasanga abantu ne babayisa bubi balabe. Era nanno tuli waffe okuva eri gye twavudde. Ne kasooli tugenda mulya. Era kitegeeza yabadde nnyiniwo wanonerawo omusooli eba trespass. Baba bamukwata. Eba trespass. Tukyagenda. ne tukoma waneeno Amina. ne tukoma waneeno kati olwendo lwaffe nammwe baddaye Tewamanyi wali. wabeeka genda eri Vaisi eri tupime ekyo twongeddeko on the left. Ekiki? sanyu Bulijjo temumanyi we tugula. bulijjo baabalaba naye nga tebamanyi like wowagata kyenkana ki Nti twasiseemu katono bigere nga bimeka. Ate manyi mwasemu nga mita 3. Bayisa mulaba. Kati yeyongereyo ne ku kyetwagasseeko. Vaisi weyongereyo wa Kyetwagasseeko. weyongereyo ddala ku poloti eri. Ku poloti eri gyetandikira. Kati Millicent asinzira wannagamba. Jaasi tukwata vayisi. Embuzi kiyingise. online family tweyanziza Bannange babasolengera Vaisi gyali. isimayo babalengerayo naye nga Vaisi wuyo ate kino ekirala ekibuukabuuka. Ekitagamba. Eri gye mulengera. gye balengera Vaisi So, twambuka eno omuntu abaasa omulanga wanikene. twambuka engulu. namusanga ku makyalima ne mugamba ate olima wataliwo Amanda gye gali amalala ga spare. Nze sitaki. Muwogo bwe ndi mu kukooleramu. Ekitegeeza Millicent ewafuuse owuwo. Wali okozeewokko ng'omupakasi. nono muwogo nze yamukoolera nanyiniyo yagamba mukoolere nemugamba ompa mutwalo kale atukale koola nenkoola kati nene bwe yalagambye nimewo muteremu muwogo ne tulamuza ebbeeyi uno muwogo wabadde atuuse Ono muwogo bakusasula omulime. basasula Bw'ogenda okweriira. nalipimira amalala kumbe Naye bino ebintu oba mubitegeera waliwo ebintu ebibaawo ne binneeyongera okutegeera Katonda. nago banfuniddemu Baamusasula omutwalo okukoola eno. Alime oba muwogo biki? gyali ebiri Okimanyi nti yagenda omulya. namuga alimawo okusimbawo nk'ebiri Kati olaba omuntu gw'osasula kukolera ewantu n'abikola bubi, kumbe kigenda mmaliriza kikyo. Nga ottima olyekolako. Maama oyo bamuyita Katonda. Mpaka eri gye balengera tenti. Ate bwe balaba tenti olwo nga haafu. Ate tweyongerayo. Kitegeeza tugenda kulima, tuzimbe, tukole buli kintu kimu nga twegazaanyiza Faluko birabye ebya Katonda. Mukama wa buyinza Omulaba Katonda bw'ali mu kwegulumiza. kola ebitasoboka eri abantu bannaabwe ne bannaabwe abatuuze bonna bonna bali ku online mwebale nnyo mwebalire ddala twagala twagaliza
nemututeekamu nemuteekamu obwesigo nemuwoneramu buli kimu sawe buno obuwanguzi bwe tuliko tubalabira ebyamagero kati tugambye ate yetolinnyayo badde mukwepe nanti ondaba neewujja n'okwewuja badde neebijanjala kati temukyabulya namusinya ebikoze anaayi nze sibeera mu nsiko omuntu n'atandika mbongereza olowooza kisaanyi ndeka mba mmanyi olina kyolabye naye nga bambye mami tweyanziza surprise oyisa kweyanza na bulungi oyagala kufukamira mu kasooli essaawa eno nze nali manyi like koyo sande mami kakuwe sore nali manyi kweyo sande bwetusonda sente neziwera kweyo sande eri ewatuwa last week ngamanyi wetusonda sente neziwera ogenda gamba katono wiiki tutonye nanyini eno paati naye surprise gye yava nga wabamala dda ate tewamala wamu sikola ebyo nga wamala bwekuba kulumba bulungi nga ndi mu ndikulemberamu mpaka mugenda oddumanya wemba ndi mu lutalo olinza oddumanyako 50% nga nduli mu maaso 50 nga lwawedde oba n'okuggwa n'otunyumiza ebiwedde kubanga tweyanziza byonna tweyanziza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale twagala hopu naye n'atwagala mwebale n'ebibye ddala mwamwagala n'ebibye byonna nga bivayisi yamanyi gyatwala yamanyi gyatwala nze nkigamba nnyo abantu kerere esinga mu nsi ya success kati obudde buno nze bwebiseera bwemampulira obuwanguzi nzijukira bwe nawetako kulirya ekkubo wali emmotoka weesinga okunsumbuyira abaogera awo ekimotoka mbawogganyiza ekimotoka simanya biki okitegeera jasi babuulira okuva eri gye twawetedde mu tawuni waliwo nandabye nga nvuga n'agamba shifa nange nsabira tebigenda bulungi mpisa byonna nga buli omu awoggana kizibu kye nze nga mbayitako buyisi nsirise nenyambuse ndabirwamu naye nga nawetanga eri nga bagamba keke zaleeta temuzirya Illuminati era anti buli kirungi bakiwa sitaani naye nga tebamanyi n'abantu abalungi balina Katonda gyali bino byenjagala oli byayimba nti nno bali eri ekaabooko kati gye bakola ki gye bapangira ensi omubanda n'abayitako nga bazinze emikira muki omubanda yabayitako awo ne bazinga obukira muki njagala nnyo waaka njagala nnyo okukola njagala nnyo ebikolwa njagala nnyo success alina waaka mukama yamuwa waaka abantu abalage waaka tuve ku bigambo alina yajja kukola kikuba kuŋŋaanyamu ssente agende munnange ku byenjagala kati lwaki ŋŋenda n'ekiswalo ky'obbabba nga n'obusente bwammwe tebummala ate embadde okitegeera mukati oyaze basiibula agenze zinkolere ki banyiga nemugamba nedda kati ate jasi banyiga najja obbagamba ebyo nankaabe ebigambo ebanjogeredde nga nettaka nsobola obbagamba nti poloti emu yiiyo ngibawadde because tekuli yansaba poloti 2 twali tusonda emu okubawa poloti 2 kubadde kwetumikkiriza kwange si bwe kiri
kitegeera ne bwe neekyangira wano ne sibazimbira musa otundako poloti emu ne muzimba muba temummanja Wekiri. kubanga ne muntandikwa twali tetukubanja era wajja wekka kasawakola sapulayizi ebbanja lyali liwedde Notuwasuubi. ebbanja lyali liwedde bwe wakola tuwadde eri kati awasigadde ebipangire ensi negera essanyu lyokka yasa abantu balabye ettaka balabye sente zaabwe bannange eyatuwa 1000 eyatuwa 5000 eyatuwa 10 eyatuwa akakadde eyatuwa ki kino kye mukoze kuviira ddala ku mmere kasooli gwe mulaba buli kimu Muzannyo tweyanziza. Mwebale tuwagira n'otwagala maanyi gammwe si maanyi gaffe. kyebayita obumu Kyebayita obumu online family. Kyebayita ba online family. Wanene. waliwo bandaba olaba nekitabani kya mudi tasomera lulimbe sodale togoni kati mudi gendayo bamudi tibedman ate yawambye luno YouTube kati bamentingeko katono sorry yasesimu ogitaganjula biki toyiranga iPhone ngate naawe gyokwata njagala olwo nti omubanda n'abayitako nga bakola ki mu magezi nga tebategedde Some places are simply where you stay, but some places are where you truly arrive. A space designed for comfort, where every detail welcomes you. A place where style meets warmth, and every moment feels effortless. The perfect journey is not only about where you go, it's about where you stay. Welcome to comfort, welcome to elegance, welcome to Bunga Comfy Homes. Now proudly listed on Airbnb, ready to welcome guests from around the world. For reservations and inquiries, contact us on +256 772 461 976 or +256 701 260 881 or +16 175 952 751. Bunga Comfy Homes. Your home away from home. Book your stay today.
wensimye okuba naye ono namusanga mu banka wamma taata lwe wantuma olujjukidde kutereyo ku ssente eza sukulu fizi werabidde bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yasaba kabayiro nange nenkamuwa bwetyo nenkuba netonnya nampa ku kalifuti bwe yasaba ku mulage waffe nange nemmuleeta ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu n'omulungi talaga abadde kubbali abawondera ono mutaddeko akabonero wulira gwe wokalabira tosembera tusabye tolokera kaneyagale n'omulenzi wange biteekemu n'akajanja abadde bewaga okutwawula kibalume abadde kubbali abawondera ono mutaddeko akabonero wokalabira tosembera tusabye tolokera kaneyagale n'omulenzi wange biteekemu n'akajanja abadde bewaga okutwawula kibalume ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu naye zo surprise ataka tazireta hatataka oninanze okoza birungi kyenda sori aibine birungi rwenda kulugumi kuwadde rwenda olwobulabo bwokumukomo bwotona busurprise ekisooka wantegera okuva ku kagere paka ginkoma gyokomwanono mbadyawo naleta olwobugoyo butuuka omwanono nayiwawo bukwakikwata mupomeranze ezo surprise ataka tezireta hatataka wabula nina si ku bino byokola mwana ko nina byotunula byankuba wabula nina si ku bino byokola mwana ko nina byotunula byankuba wasoma wagenkuga nkutya nze ssebo wanjiga bwe baali basoma ku Shakazulu nga gwosoma nze hitila musoli nga gwoli kunze sikugamba byenjagala ndabirawo ng'obirese simanyi nze nakulumwa buli lunaku byamasanyu bambi takomawo ssaawa mwenda akomawo ne tulaba kazannyo kaffe kanemu kanabiri mwana gujja kunzita kanemu kanabiri mulenzi gujja kumenya wabula nina si ku bino byokola mwana ko nina byotunula byankuba wabula nina si ku bino byokola mwana ko nina byotunula byankuba mujja munyambe mumbuulireko bwe mba mwi
wabula nnina siku bino byokola mwana ko nnina byotunula byankuba wabula nnina siku bino byokola mwana ko nnina byotunula byankuba wabula nnina siku bino byokola mwana ko nnina byotunula byankuba wabula nnina siku bino byokola mwana Kyagulanyi. nasuze tudde kale nga nesonza omukolo nga nkakimu kulaba abagole kembalabye wabula nkimaze kati ate ke mwanooze bunyimba ekkolo nombase mukalire mbakuba omubali n'abakadde njabakoza ddwiro munono muliro okugala olekoti nentiguka abazadde batuzaalire kula kuzaala kujagana walala gwetulumafe omwana agenze olwo lwepito olwezo lwanoga omwali ne kayayana okushifa nzize mazeko ogwange napatanya kuyimba kankuba omuziki owulira omubali gyempize engoma y'ekikere akalipagane sindikagano zolaba njagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso njagala okulaba omugole gwenawe tonninya kiraba ennono njagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mupubire njagala okulaba omugole akalipagane sindikagano zolaba njagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso njagala okulaba omugole gwenawe tonninya kiraba ennono njagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mupubire njagala okulaba omugole laba bwanyumya omugole alinga kibebi bituufu yanabye mata atalumwa kunvunza kazebe ensekere omusembereza obuwera ozunga onotomera abagole oba tijja tijje okola ngeriyo obuleka kati kyuka obawubi Obachi tuli wano just bagambe online we are here to celebrate what may come may yes natera kujja ko wiki Kama bayagala yefa abalina amataka yefa abalyateka yefa abalina ebifaananyi ebyebulaaya yefe kwetanga Oya omuntu atwala kachaje Thank you.
nga tetwannawewukana kimana mundu Bob Garo. Bob Garo. Lwaki temunyize ebishuuma? Ne wano nga tukola yimidde mu tubagaliddeyo teri kinsanyudde nga kugalirayo bano nga babadde batufuukira wano akavuyo bannange bamubeereeyo nolwegganireyo tebituluma Makaleta kukireka chaji. Mbega twana. Kigenda kusanyuka.
Wali waludako lukunyumira ddala muli obulamu ne butambula olunaku kuzimbaddenga bisonga tebakalero tukaddi omuntu gwennalabiranga mu birooto olunaku obufaananyi kyomulyawo tuliberako bebi naye mukama kyaterekera omunaku abange tekikwata omuntu gwennalootanga mulabe tuli bebi When
Thank you so much. Amanyingo ina yali ategeeza ng'atandika frenemies. Tubayo ne ba friends naye nga ba enemy. Bano omusajja alina zirayini. Frenemies teka yakayinga. Ba frenemies abo. Wera vibe gwe. Na yeso surprise ataka. Tazileta hatataka. Ondinanze Hokoza birungi chenda sorry aibine birungi renda Kulukome kuwate renda Olobulabo wakumukumu moto na surprise Ekisoka wantegele kuva kukagere mpaka jinkoma Choko manono Mbandi ya wanaleta Olobulabo buntuka Omanono na yuwawa mukawulirize bulungi Junior toliko just toliko nakibawaako namwe mu motoka ani nkoze yakiwangule zeyazirya gwe yazirya kati sirika Junior njagala nkulengere wenkulabira olimba luno luliko ekirabo kya 5,000 ekyo kigwe tuluwulirize banange nye bwe tumala duwuliriza bwe tuti nenda kubabuuza ekibuuzo Are you ready? Tulabe omuwanguzi n'abatudde n'abatazina muwulirize oluyimba luliko ekirabo kya 5,000 n'abatikitoko kwebali naffe katubaddizeeko twawangula 5 kwebali just YouTube twaba mutinza right. Ateke mwanoze bunyimbe kolo nombase mukalire mbakuba omubali n'abakadde nja bakoza dduyiro munono muliro mpoogalo ne kontinenti guka abazadde batuzaalire kula kuzaala kujagana walala gweturumafe omwana agenze olwo lwepita olwezo lwanoga omwali ne kayayana okushifa nzize mazeko ogwange napatanya kuyimba kankuba omuziki owulira omubali gyempize engoma y'ekikere akalipagane sindikagano zolaba yagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso yagala okulaba omugole gwena watonninya kiraba ennono yagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mupubire yagala okulaba omugole akalipagane sindikagano zolaba yagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso yagala okulaba omugole gwena watonninya kiraba ennono yagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mupubire yagala okulaba omugole laba bwanyumya omugole alinga kibebi bituufu yanaabye mata ataalumwa kunvunza kazibe ensekere tumusembereza obuwero ozunga onotumera abagole oba tijja okola ngeyiyo obuleka kati kyuka obawubire bwekirumye yesiba omutuba eno mbaga yejja lumu mu bulamu kati weerage oba obalumya abalumwe owennu gwa kimire kawakoze ne ku mmere
akalipagana sindikagana zolaba njagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso njagala okulaba omugole gwena watondinya kirabe nnono njagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mukubire njagala okulaba omugole akalipagana sindikagana zolaba njagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso njagala okulaba omugole gwena watondinya kirabe nnono njagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mukubire njagala okulaba omugole Katonda bwakuwa okamala ennume baliwo abazaalira ekkula zenga w'omugole oli weffere mama baganda b'omugole mikwano gy'omugole balirwana b'omugole njagala mpulira emizira kakano asituka tuzine n'ekimere tukirye leka emizira givuge tubuukiriza abagole katonda babeere ngenze muzaale mwale mwaze mwale mwale bambi mukinyumirwe bayibayi ngenze njagala okulaba omugole vayo abatatyono njagala okulaba omugole sempulira amaddu njagala mulaba njagala okulaba omugole eyo embaga y'omwaka era ekyasinze njagala okulaba omugole walalalaha njagala okulaba omugole omwana w'omukazi yanyumya asuse njagala okulaba omugole njagala okulaba omugole eyo embaga y'omwaka era ekyasinze Tekako aba YouTube tugenda wangula emitwalo 5 ekibuuzo kiri mu luyimba olwo muteredde mwene nga tukazeeyo naye tugenda kuzzaayo tetuzzaayo muteredde akayimba bakayita Mr. Kataala tuwulira akang'endeko n'abawulira kasita bino ate lwaki negayirire birimu okuwangula ate mbeegayirire okay akayimba ako bulijjo tukamanyi bulungi ffenna sire tusoose okukawulira bakayita Mr. Kataala ani yayambako Bobi Wine mu kayimba ako ani yamuyambako ku kayimba ako obisomaawo oli kubuuza Google kino ekibuuzo tekiriyo ku Google nobona asaakinga ani yayambako Bobi Wine okulaba nga akayimba ako katutuukako ani yayambako Bobi Wine nga bw'ogamba nti bwema nkola akayimba nga bwe banambuuza nti bana Shifa wayimba ulululu ki ekyakuinspiringa kale nga bwe banambuuza Shifa wayimba surprise attack ki ekyakuinspiringa nja kugamba nti munnange show gye nkola ya inspiring okukola ki surprise nina bagambye okuwa answer ba online bagambye ani bagambye Tony Wars okay omulala agambye Badman tunaatera okumalayo mbubebe kulu yamuyambako abalabe bange abalabe bagadi oba ababobi Wine abalabe be bebamuletera okuyimba kayimba kafuneyo asendala kandabe Mr. Kataala yayambako Bobi Wine Mr. Kataala yayambako Bobi Wine no ozeyo kayimba owuliriza Faruku jangu wanji Zendex Tony Wars Zendex agamba Tony Wars ngaba online abaali tebamwagala bamuletera okuyimba akayimba kyekibadde ansayo mentandika akazindaalo Faruku nyamutuwe ansa kangezeeko nange simumanyi naye nga nsuubira yali Mr. Kadingo ansa ziwaddeyo
waliwo wuno. Mikwano gya Bobi Wine n'abalabe be. Ekyo kibuuzo era mukikwata ba online namwe mukibuuzo eyo. Naso twali natuva mu surprise. Nenkuba akayimba ne mbala ne ngamba mu stopping. Bonna ne mbateerako. Kaliko emitwalo 10. Junior n'atakula omutwe n'aziwangula. Nalina team gye nkola nayo. 7. Ngagambye mu 7 jango. Anadda mukwano byaffe bya kamera. Byaffe bya kamera, sorry. Biwaddeyo njagala mube satisfied mugambe nti kigaanye. Mbu mu 7. Mu kamiliyoni. Biwaddeyo. Wanje. Mukyala we. Neba nanga bamutuwadde ne chance 2. Gadi ali ku Google atunulira oluyimba azeeyo alitulaba mu lyrics. Gadi agambye mbunugu bato liko online bagambye time egwako tusigaza 30 seconds. Juli wa Yesu agambye mbuye gwe. Ize tusigaza 30 seconds osobola okuddamu Zendex tewali buzibu. Waliwo wano omukyala. Enkanaze zezamuletera okuyimba oluyimba. Kiwedde? Junior jangu bayimbiremu ewali answer. Junior jangu bayimbiremu n'omumwango aba YouTube bawulire wali answer. Tugenda bawa answer muli ready. Laba mmeza anyenya mtu agamba naye mbwa zino. Junior jangu bawe answer. Nita tompala. Junior akali yake mtwalo kunenda. Kale kaseeko. Nenda kasoka abagambo. Tumaye tuddayo tukawulire mulabenga nammwe kyayogedde kituufu teekayo. Bobi Wine yali atandika introduction yabagamba yali nakwata peni n'olupapula ng'ali n'omuti. Yakwata peni n'olupapula ng'ali n'omuti. Yagamba nakutte peni nakwata n'olupapula n'enkuma n'omuti. Yakutte peni n'akwata n'olupapula n'akuma n'omuti. Usigende waliwo omuti. N'alyoka ebigambo n'alyoka abiwandiika. Nakutte peni n'enkwata n'olupapula n'enkuma n'omuti n'enjiya akayimba kagende eri. Mukitegedde answer? Kati sente zibadde zammwe yakwata peni n'olupapula n'akuma n'omuti teryayogedde ansa ebadde muti. Omuti gwakola kinene okubanga twafuna ebigambo ebirungi bwe bityo. Ddamu okabakubire bawulire nabo mulabe yamuyambako kuba omuwulirize kateekeyo we katandikira. Biri byonna twabifuna nga waliwo omuti. Obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ninaabagerekawo omukwano Hope Shifa Nakawombe tusisinkane nate